tewali muntu yakubye bigayi buchupa bigayi yakubye obuchupa nze ngojjeko abantu okulimba bannansi kakati bigayi akyaleeta abantu mu kivulu bano bali mu kwesetinga kufuna sente za President Museveni. Wokwatanga mukyala wo n'omusajja bw'owulira nga omukyala oyo kyamwagala mira tonyeega muntu yenna kwata mukyala wo zza waka lunako bamukutte ate omukulu yajja ku kisaakaate ky'omukulu n'adropinga omukyalo ono nga bava mu loogi nti omuvubuka ono bawo omukazi yali amukubidde nako ku ssimu n'amugaba Brad nategedde mukazi wange olabika okwatamu omuvubuka ono n'ejjooga eringi n'amugamba nti gwe kola ssente zo fe amaanyi tulina katweyagale tomalaako nakumalako bwe yamugamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda baffe wosinze okubeera nga otulaba yenze Sakozi Farouk tuba tuyingiddewo programu tuli mukati tuyingiddewo n'abasajja bange bano tubeere nga tumenya ensonga otegeere ebintu bingi ebigenda mu maaso ebyakakwenza oni gwe bakwatidde mu bwenzi ono kakwenza yayiseemu eno sente z'abavubuka eno mpuuga Museveni agamba nti nupu tefuna ku sente ezo bintu bingi tubitemetememu otegeera ani yaani ne munyagwa bonna bamunyagwa n'empuuga bafaaki kyekigenda mu maaso tuwulira mbu simanyi gundi simanyi mistiru weri simanyi Uganda erimu yo musajja ayisewo weyanjule nze nabagamba nti okweyanjula tekyali nnyo kikulu kubanga amanya bagamanyi nti Zema wa Haruna nekokakola ekyawuliriza amanya agange Zema wa Haruna omulungamya w'eggwanga nga ndi wano olwaleero ku programu yaffe Emboozi Mukati okubatuusaako ebifa mu ggwanga ng'era tubimenyamenyanga bulijjo n'okusookera ddala njagala okutumira mikwano gyange ejiri mu nsi zonna ez'Abawarabu oluvannyuma lw'okgenda ku mukutu guno ogwammwe bulijjo gwe muŋŋamba nti siguliiko nalabye abaana abatugoberera yes abaana nabalabye bagoberera programu eno era nafunye byonna mbiriko WhatsApp kwendi buli kimu sisanayo sebo kutokotoko sisanayo agati muzejemba simanyi mukwatako oluvannyuma lw'okumanya nti abaana abali embozi twakola ey'abakadaama oba ey'aba house manager ekintu ekyo nno kyakwata nnyo ku baana abo era mbafunye bangi nnyo nga bambuulira ensonga bambuulira naye nga baŋŋambye mulimu n'abaana abalina nga balina empisa embi so njagala okutumira ku mukyala Pros ne kugamba nti nkwagala nnyo nenjizaako omukyala ani Lucy ali Canada side ki oba yavaayo ali Canada eyo gy'abeera nze simanyi oba ali side ki ne tumira ku mukyala omulungi ennyo beautiful lady mukyala Josephine nkwagala nnyo weebale nnyo oyo Josephine nkwagala nnyo owe UK toli mufumbo ekyokuba omufumbo tegala kutumira mikwano gyange ate ndi musiraamu naye nga mukyala Josephine nkwagala nnyo kutumidde nnyo era nkusaba Allah akutambuliza byonna we bitambula. Duncan weyanjule mugana Duncan gemanya njaba buuzaako mbaga nti mujebaleko mwebale gye mutuusaako engalo tuba tutuuse mu Mboozi Mukati tutule tusunsule batugamba omwenzi omusiru byonna tugenda kuba tubiyitaayitamu mpolampola wabula nga byonna tuba tubiiseemu emboozi nnyingi mu wiiki naye tubatimiramu ezo zibadde zikola omulamwa wabula naye nja kuyisawo abantu bange mwana Sakozi Justin UK ojja kumutulabira mugaye tumwagala nnyo Ajati Fatuma Josephine UK Luther Canada ogamba oti akansubira oli bulungi waliwo kyali wamuyita Afande Mary akola ku airport yawo Air Force mutumiddeko oluga bamuyitani Afande Mary niyo mukamera ngo mwogera Afande Mary yes nentumirako ne ku chairman w'abafumbira ogera kuyingira amaje nja kuwewandiisa watandise okwagana n'abasirikala chairman w'abafumbira mulizaako ejali mundabire nazuwa salaawo Dubai nkutumiddeko namwe wabula nentumirako
ku mukulu gwe bayita Beksu. Waliwo omukyala gweyogedde mulani? Beksu. Leka mala banyonyola. Beksu sebo kati newaddeyo kuba ambassador wa Beksu. Tenti ya Beksu eriwa. Tenti ya Beksu Defcom ayina yagitadde leo tubayite wanako gulawo menga tubagamba tugenda banyonyola bikimu. Waya bangambye yafunyemu obulwadde bw'embiro naye agenda kuba bulungi. Naye nga Beksu byonna byakola tugenda kuba tubagamba ali mu mataka ina saluni ez'enjawulo buli kimu gobeera obezi mu mbozi mukati otegeere empologoma ye UK kyekola. Alright. Mwebale nnyo mwebadala. Waliwo omuganda wange bamuyita Justin abeerawo Kingston. London. Yanga mbaweeye emitwalo 55 mukole ki? Wabyawo. Justin omutego waye. Mukwano gwa kayo wizido. Yono wakayo wizido. Sembera. Achali wakayo wakatafusa wambozi mukati. Kaka twamutegudde yedda. Nga bulijjo. Ayo mwata ina mani. Mpozi nga bulijjo nambemu. Justin nkutumiddeko nyate kwebazizza. Waliwo omukyala bamuyita Hadija Emoko. Yeah. Abera California Amoko abera California mutumiddeko nnyo yangambye namba ngenda jiwa wako waliwo gwe bayita Joeria UK timu Texas Dallas Mr Fred Magembe ine kintu kye yagambye ekyomuzinzi kyagenda okuleeta yawoza kyamuzinzi Odessa yagambye bwati nti soft drinks yagambye zigenze kuddamu kunywebwa abakwali tujja ku program uliriza yangambye n'enyini n'ekwali tujja ku program njerabidde asalya leka bikubaawo olyokobyokubaawo mugati olwaleero mpozi onabadde ndaba komenti nalabye abantu bangi abadde basaba ennamba bagambe yange eyasabye eyoono waliwo n'abadde bagamba kati eyange eya nnamba emu eri 0759 26 muganda wange Sakos amanya Ali Faruku nga bulijjo mu Nabuddu research awo mu Bwengula kakati ebigambo bino biwulirizeeko njagala kutumirako abantu bano batono nnyo naye balaba nnyo program embozi mukati era babitundu byanjawulo era basiima nnyo empeereza yaffe n'ebintu bye tubaweereza so njagala kutumirako omukyala amuyita Christine alaba nnyo programu eno ayagala nnyo Ali Faruku ne banne abakola programu eno omukyala mulaba muyita Nasimbwa Hade waliwo omusajja edire mamba Edwin Nsubuga ayagala nnyo programu embozi mukati ne Ali Faruku ng'omuntu nsembyayo omukyala muyita Harriet Sonia mwebale nnyo kuba programu embozi mukati bansaba n'ennamba yange njibatereko ndoza munaye balina obubaka bwagala okumpa era ennamba yange eri 070 3 emirundi 4 538 070 3 emirundi 4 538 Ali Faruku oba mutuseeko. Alright, tweyanza nnyo tweyanzege ntumirako omukyala bamita Edith abeerawo Edith Najita abeerawo New Jersey muganda wange Carol obeera San Francisco Mary Flavia Las Vegas Donizera kitalo nnyo ekya tata w'abaana kitalo nnyo naye baŋŋambe biga yali mu nteekateeka za kulinnya nnyonyi ogenda kuziika agenda kola pozi nga bagenda mukola ng'olanya bamuwe ennyonyi naye nga bigigayi agenda kulinnya ennyonyi ata agenda kuziika kujjako Donizera wabanga oli yagize afuna abudabuda omulala ate lwaki bigigayi talinnyayo bigigayi oli kyali waffe Donizera tebakyamutuma nti oli ke yafudde funa kubudaabuda olwedde oli abaddewo ngira ayina abamubudaabuda nze sibaddemu wabadde ayagala nze sibaddemu omuntu ogenda kungubagirako munne oba okuziika kya butonde kya bulijjo era kiina bubi bwonna bwe kiba kikoze kyekigana bigayo tewali kubanga biga isooka akasente akayinamu ekyokubiri yali muntu weeri wuliriza akayinamu tubaba tuleme kuzalawa tetuzalawa wama bigi ayi abakulu tubamanyi
okuteekawo ekiguuni nti ngenda kuziikirako oli obukungubaga era ayagala gavumenti eyise budget yawe agekanaki banatera musindikeko wa Museveni abato bamanyi eddakiika 2 wakafuna emotoka nti tulinawo nze Big Eye kyali wange naye sente zewafunye sizakugenda ate kuziika ogenda olinnyenyo imbogere kuziika oyo noone Big Eye oli kyali wange jukira ebibaddewo byonna akasente oba wakafunye toddamu ebyagenda kuziika olwo aba yafudde Faluku ali oyagala omukazi omu ne mawa atongeza mawanga afa mbw atojja kuziika atya okitegeera kitegeeza gobeze mu Big Eye bangambye alina festival bannange festival egenda beera y'amaanyi nnyo Big Eye festival ate kankubuli ekigenda beera ku festival eyo tebakkiriza kuyingiza kacupa wadde akamu ebyokunywa byonna bigenda kubeera mu disposables anti yajja awanika emikono ekiki namugagwe mukulu wulira nno anti abantu baba n'obulumi nga balaba obalaata nga balaatira olumu bulumi bwabwe omanyi nze njagala abantu tulekerawo okusiruwazibwa n'okutusiruwaza tewali muntu yakubye Big Eye bucupa Big Eye yekubye obucupa mpuliriza kyoliko mu bantu ababadde wuliriza sakoleke mu bantu omutwalo mulamba ekyagalaxy ku bantu omutwalo mulamba mwabaddemu obucupa 6 kyoliko nti mu bantu omutwalo mulamba era kyengenda okubuuza Faluku temwabaddemu anywa bbiya wadde soda Big Eye yesetinze omanyi bano abasajja b'NRM kati ngenda kibagamba bano abasajja b'NRM banoonya engeri gye bayinza okujja mu 7 cent sawa zino kyebaliko kusaasira ayiteeri kane Big Eye yafunye abantu 6 n'abateeka bw'abanga atega nga yazuula gundi yagamba bajjo ulira bajjo yagamba awulira be batandika scenario z'okuba obucupa mu Freedom City ompulira nze bwenkugamba nti abantu omutwalo gumu obucupa ka video nsooka kudizaayo wabadde 6 tebwasuseewo ompulira kyoliko wansawo tewabadde wadde jinja Big Eye alimba kukulimba naawe kati nga balaba nti ebyobufuzi byawedde tebakyalina ngeri gye bagenda kusokoola mu president mu 7 cent ompulira muganda wange nga baganda tebakyalina bagenda kusokoola mu 7 cent banoonya enteekateeka zonna ze bagenda okukola bajje mu 7 cent nga bamaliriza akalungi saa zino Museveni takyatwala nsi n'alowooza ku Big Eye bakusaasira ompulira kusaasira alina gye yayimbye nga tebamukubye bucupa Big Eye yesetinga bano bali mu kwesetinga kufuna sente za president Museveni kiri bwe kiti kakati Big Eye oba obucupa yabwekubye oba babumukubye naye akimanye nti abantu omanyi Faluku teri kizibu kati ye akabiramu kuba bucupa mbula ripotinze ne ku poliisi bagenda nonyereza video buli yakakasuse ate nowewunye bamukubye bucupa mfuke kwetondera abakubi abagabe bannaye mu nsaasire byali bya bufuzi kanzire ku stage yayongeddemu jjinja kulaga nti waki wamaani Big Eye olwaleero ne bwana akola ati mpozi ng'ategese kire kivulu batero tuteekana bateekako security yaabwe era ne babyeyingirira ku stage wajja mbere yabazibu wakudda kakati Sakozi tujumyemu katono Big Eye mulaba nze ngojjeko abantu okulimbalimba bannansi kakati Big Eye akyaleeta abantu mu kivulu abaleta uliriza nze njogera oli naye ayina endowooza yange nyina endowooza yange Big Eye ayina ebintu ebi wera kye tuyita omuntu okuleeta abantu n'abasangawo n'abayimbira ontegedde Big Eye asobola basangawo n'abayimbira ne bw'omutimba ku kipande tabaleeta ontegedde anti nkugambe era ebyo byonna byalimu palapaseewo bye bigambo byange kubanga sendi yatuse no gamba mbo egenda bera flop of the century abantu ebyo Big Eye yakoma banga kinga talina luyimba otegedde sawa zino bwogamba nti nyinawo Kenzo tulina Liam Voice tulina ba Palaso tulina ba ono Lutalo olaba ngo omusajja ayina oluyimba era bajja mutimbanga leading artist baletereka abana ba Big Eye simanya baani awo abaleta abantu 10 otegedde kwamba Big Eye tanatuka bwebangejja tanatuka kuba festival ya Big Eye yayina oluyimba uliriza Big Eye tanatuka kuba festival ya Kololo muleme abantu kwepika
okiwulira omanyi ngenda kubuulira era nti ekisinga abantu tebawulira azima ate abantu badankani b'engeri gye bategeka abayimbi ate ogenda omugula nga yawulira emboozi mu kati n'akola ki n'agaana kati kirimu ekiti Big Eye omulaba weewaawo siyinza gamba nti talina wadde omuntu n'omu abawagizi abayina naye abawagizi abayina bajjayo sente zimuguliddwa kitegeeza tekyasobola kujja nga yakulembedde okitegeera era Big Eye anti abantu nebakuwulira nakugamba abantu basobola okubeera biased ku muntu nga talina kyeyabakola naye nga bali biased ku muntu ngumuntu tebamwagala buki Big Eye si muganzi eri abantu abasajja ba Big Eye bebakuba ezo zolaba mu beach obwo beach batwala mu beach babukuba era n'okulembeza Big Eye n'omutwala ku ka beach abo bakuba beach kwa wabeerayo abaana abali mu myaka gyabwe abagala music egyo ekyokubiri isagala abuzebuze kati gundi alina oluyimba ani Palaso ne Palaso wadde alina oluyimba tasobola ate kati kulembera kamiyoni ku kipande Faruku omanyi saa nnyo baganda bange balowooze nti bamanyi nze ndi mutegesi wa ndongo era mmanyi kyebayita endongo ompulira kye nkugamba naye Palaso saa zino yasinga endongo ey'amaanyi e Kampala naye si yasinga okubeera ku posita si ali ku posita ani ali ku posita oyina show mekeza Palaso nze nabadde wa Palaso nga tugenze mu booking ekigenda nnyo Palaso ina shares ompulira ola kyekugamba bakwandi Faruku obuzibu alina oli agala nnyo okusinga kamera abe nga yasinga wabulanze nkugamba ekintu kimu bwe kiti omuntu mu ndongo buli muntu abane sayidi ye owulira nti bw'okwata Eagles n'ogitunuza Masaka tewali agisinga owulira Palaso n'omukwata n'omutwala Masaka bano bakubula ompulira bw'okwata Big Eye n'omutwala ewaffe Mityana n'omutwala mpaka e Kasanda ofuna abantu ompulira kye nkugamba nti endongo bwe yatuuka omuntu fake family alwanga alina hit nga w'amaanyi naye nga bw'omutwala Mityana tafuna abantu ompulira era mubisaba nkugamba mu biseera byenkugamba ebya mukulu Geoffrey Lutabyatwala Big Eye yatuuka mu byo n'abuuza tuleetaani Fix Maker Azizi Big Eye Big Eye kwete yaliko ne Kristi abantu bamugamba mfeeta weta Fix Maker yetamu Big Eye era posta yaliko New Eagles ne Big Eye nalabye ka clip akatambudde nnyo ku social media okwo omukulu nga bamutwala we yakolera entabwe ewaali entabwe we basiitanira ne mukulu munne era nga bamulayiza bamugamba mukulu wa wano era omukulu natandika badde bamutaddeko empingo naye nga ataddeko olugoye abuzebuze n'omukyala ndoza badde bazimutaddeko empingo era nga atadde emikono bwati mu blouse naye nze Faruku buli kintu kyonna kiba ne foundation wekitandikira omwami ono bamuvuuka ono omukyalo ono mufumbo bwe nawulidde era omwami we y'omu ku basajja businessmen abatava ku nnyonyi abakyala bano omukyala nalabye ndooza naye munyarwanda omukyalo ono abakyala bano batufumbirwa olumu ne taba na budde bwe tukola ki bwe tubawa foundation ko weddayo omukyalo ono mutandise mutya era gwe wali otuddeko n'omanya ebigendererwa bye ng'omuntu obulamu bwe obwa bulijjo ali atya mu nature abakyala abamu baba sexually active nga ye buli lunaku ayagala okwebaka na musajja otegedde era nga bw'atamufunye ayinza n'okugenda alinga ayagala ne bwasanga jingu kiggweeraawo kakati era nawuliddeyo omunkuba agagamba nti taata w'omusajja ono nannyini mukyala bwe yali awasa omukyala ono yamugamba mwana wange nkolesa omunyarwanda onzisse era tuuka n'omugamba nti okoze kibi nnyo kuba alina eggwanga terikola ki terifumba baba bati so nzirayo ku mulamwa gwennyini nti n'omwami ono gwe bayita omukulu ono yabadde aganza omukyalo ono naye ate yakoze obujoozi obw'ekika ekyawaggulu kubanga bagamba nti olunaku lwamukutte ate omukulu yajja ku kisaakaate ky'omukulu n'adropinga omukyalo ono nga bava mu loogi wano bamulese mu ntabo webyakoze kyo byabadde so bannaffe tubagamba kubanga ebitabo bikutuvu bigamba takikola nko yabakola ki yabamukuba ejjinja amazima gali nti abantu bakola obwenzi bungi otegedde Faruku abantu bakola obwenzi ku level yonna okuva ku bawusigaalo paka ku bakungu abakola mu maoffice bakola obwenzi si kirungi obwenzi tubuvumirira sokondeko obwenzi tubuvumirira naye tubagamba bannaffe obuntu Faruku gwaggwamu n'abantu ebintu bamanyi mbeera gye balina bikoleramu
Alright. Nambem. Ekikola police kye yakoze kituufu kuba mwana yagambe agenda bawa wabira naye agenda bawa wabira. Anti kati mu Uganda Faruku twewunya police ngekoze ekituufu. Mu Uganda twewunya police webe ekoze ekituufu ekyo tukyewunya ntugamba police lero ekyo ekikoze kubanga ebikola ya police bimanyiddwa wano mu ggwanga Uganda nti ebisinga obungi biba bikyamu. Ebikola byekola ku bantu bannansi n'engeri gyebikola mu ngeri y'obulagajjavu. Kakati nze nekino ensonga Faruku ngenda gikola kisajja kikulu. Era nkubiriza n'abantu bonna abali eyo mwetegereze bulungi ate musengejje. Olwaleero Faruku ng'okutte mukyala wo w'okwatanga mukyala wo n'omusajja bw'owulira ng'omukyala oyo kyamwagala mira tonywega muntu yenna kwata mukyala wo zza waka. Nkugambye ng'okyamwagala mira tonywega muntu yenna kwata mukyala wo zza waka. Simuteeka mawulire. Bw'owulira ng'omukooye mugambe nti maama tambula kola ki genda okusinzira ku kino na kino tambula okole ki. Bw'oba owulira ng'aleme yitayo abantu bameka babiri kubanga ebyo ebintu bireese ekikati kankubuuze w'okwata mukyala wo n'omusajja oba okyasobola omuddamu kumwagala kyenkanyi n'obwesigwa bwe wali omuyinamu ng'omukomezaawo ng'omuyina. Kakati bwe kiba tekikyaliwo naye oba omwagala ate naddala gw'oba okyasobola okukikola naye abantu ababitegedde ani mukyamu. Kakati bino ebintu bonna babiri bakyamu. Omwenzi mukyamu kuba obwenzi kibi ku mukyalo omufumbo. Omusajja nga yakuteekamu obwesigwe bwe akulekera emaali ye biki buli kimu naye ate n'omusiguze mujoozi naye ate ne bbawo omukyalo ono mugwagwa. Muganda yange mawa gwe kikyolaba okusookera ddala njala okusooka okutereeza ekintu kya muganda waffe oli avuddeko bwe mufaanaganya erinnya gwe bayita Faruku nti abannalwanda bannayuganda era mu constitution ya Uganda mwebali. Abanyarwanda bannayuganda era mwebali. Amawanga ge tulina wano e Uganda si buli munyarwanda nti abeera waawa we Kagame oba abeera we Rwanda. Ekyo njagala okutereeza abatuuliriza muleme kugamba nti abanyarwanda si bannayuganda. Ekyokubiri ng'azize ku nsonga y'obwenzi nti omuntu akola obwenzi abantu bano ababiri ababukoze muteekwa okuba nga mutegeera nnyo naddala nga temuli bafumbo babiri ng'obba ku Mukomusajja n'ono abba ku muki kubanga abantu bangi benda era babeera mu bikolwa kubanga abakazi abo babeera nnyo n'abasajja abakola emirimu egiri safaali oluusi oli tabeerawo n'afunayo abavubuka bano abakola ku Zimunu TV ng'amanyi bulungi nti omuvubuka oyo yajja omutuusa ku ssanyu paka bbaawe lwalikola ki lwanajja naye olina okikola ng'okikola mu nkola ey'ekigunjufu. Ekisogera ddala naawe kubanga abavubuka ababakola ku Zimunu TV beeragalaga nnyo n'alaga eryanyi kati mu kulaga eryanyi eryo ate agenda kukoleramu ki ensobi kubanga omukazi omumaliriza okoze byokoze siraba lwaki ate omuvuga omutuuse n'ewaka ku kikomera kubanga gwe olaga okukakasa nga bw'omwagala ennyo. So abantu abagenda mu bikolwa ebyo nze Baluka nkikubuulire ekyo kimanyiddwa era n'omusajja ng'oli eyo ng'otegeera ng'omala emyaka 2 myezi 4 tolina mukazi wo olina okusooka n'omanya nti era waliwo akola ki amukuumira paka gwe lw'olikola ki lw'olidda kati ate anaamukukuumira owaMunu TV wuliriza onaamukukuumira omuvubuka omuto owaMunu TV amukukuumidde manya nti gwe oyo omuvubuka gy'ali. Ekyokubiri abakyala namwe mumanye abavubuka bano aba Munu TV oyo yabadde wa TV ki oyo wa STV kati abavubuka abo simanyi bano bakibambozi mukati mulina okwegendereza nga mwagadde abantu abo lw'ensonga nti okwagala omuntu kiba kyama kyammwe ate ne poliisi kati nzize ku nsonga ya poliisi kuba nawulidde nti poliisi yavuddewo n'emutwala simanyi oba yamukubye simanyi ngeri kiki yamututte ne poliisi namwe muvudde ku mulimu gwammwe ogw'okunoonyereza kubanga omuzi w'emisango bw'ababbye essaati takutwalawo yagibbye gw'ogenda n'onyonyereza
nomanya esaati eno ddala yagibba kati gwe wakwata omuntu omutwala ate n'olaga ensi jjukira omuntu oyo alina bannyina alina bamaama be alina abaana alina abazadde ekikola kikyamu omusajja omuswaziza amanyi poliisi eyo ekizibu kyayo nguzi kuba omwana agamba mbu yabawadde ssente era yo nguzi yennyini ye yaleese poliisi eno yalidde ssente ez'omugagga ezagundi ezaani poliisi ate obanga yalidde ssente omwana ono yabawadde ssente baleme fulumya katambi poliisi ate obanga yalidde ssente z'omugagga era neyagala etwalire eddala omuwala wali emulage nga bwe babadde ebintu ebyo poliisi bifu eggwanga ligenda lifa bwe lityo kuba mujjala bano omulala ng'akikopye ng'aleese kyatuyambye nti mwamuleese teyeyambudde bandoza badde maze okwambala engoye ate naawe omuvubuka toba musiru ozizaayo omukazi omusajja omudropinzi ate bakukutte ate yozeejo obadde kwegamba nti mujje wali kiggwe so abavubuka abo abamu tv stv muyina okukola ebintu nga mubigendera nabagamba wano bagamba nnyo emputetini naye temukitegeera ti emputetini bwesigana n'emputeheedi kiyitirira kati baabo basisinkanye katugende wa Duncan omusajja obwenzi buno omusajja omulayi awuza bavubuka ba Munu TV naye n'abasajja abakulu babakwatira nnyo mu bwenzi kati simanyi lwaki lwakuba nti oli wa TV kyazze mangu mpozi kyengenda okugamba nti tuleke kugamba nti eggwanga lya gundi abanyarwanda musebanya kibi kubanga mu bwenzi omunyarwanda si yasoose n'abaganda bakwata abanyankole bakiga buli omu abeerako mu bwenzi naye bwe kijja mu ngeri ya accident ne bakwatiramu omusoga era yabo omusoga yes so ebyamawanga si birungi obulonzi era kugamba nga sinabasala musango guno ekirungi kyabina kinawuliddeko nti omuvubuka ono bawo omukazi yali amukubidde nako ku ssimu n'amugaba buladi nategedde mukazi wange olabika okwatamu naye wandivudde ku mukazi wange bawo omukazi ono omukazi wange omusiguze amugamba nkimanyi okwatamu naye omukazi wange mutaddemu ssente nnyingi omuvubuka ono nejjooga eringi n'amugamba nti gwe kola ssente zo fe amaanyi tulina katweyagale tomalaako nakumalako omwenzi omusiru kati omuganda wansige namusaasira obula kye bayita obwenzi obusiru nti singa otegeera nti omukazi gwoliko mukazi mufumbo ompulira wandibadde otula wansi n'omanya nti ngenda kukola ntya tosobola kuddira mukazi mufumbo ate n'omuvuga naye baba bali mu kikomera kitya aye n'omuvuga amuvudde mu bwenzi aye n'omuleeta ewaka ku kikomera obwo buba bujoozi obusingira ddala obw'amaanyi owulira naye obujoozi obwenkunala gwe obukuleeta mpaka werekera omukazi mpaka ku mulyango kitegeeza gwe kennyini nanyini mukazi tomubaze mu magezi fayini abakazi bano baba n'ennyonta basajja baabwe bano abatambula safaari myezi 5 takomyewo aba n'ennyonta naye ennyonta ogivumudde otya okitegeera olina kubanga muganda wange bwagamba emputetini kuno erina kubanga teri empute abenzi bakola batya ekitegeeza nti omuntu abatubulira obwenzi bakola batya abenzi nedda omuntu yenna ng'oyenda ku mukazi nga si wuwo ng'okimanyi bulungi muka Faruku naye Faruku taliiwo essaawa eno ali mu mboozi mu kati ate togenda ku kitundu kwabeera gwe kwata omukazi wo bw'aba abeera ntinda gwe genda emakindi oba ekireka ate gwenyininyini si gwonona otegedde gwe tonona nakunona omukazi alinnye bibye naawe otambula ebibyo musisinkane gye musisinkane information gye mugabula abantu sijja Faruku nga tutambula mu bulamu buno obwensi buli muntu akwatanga mukyala we kati kambuuzi omusajja ono kimufiiza bw'atyo okufiirawo okuleeta poliisi okugenda crime scene okukola ki omukazi akyamwagala bw'aba akyamwagala kati kigenda labika kityanga biwedde Faruku maliriza tugende kubolanya nsaba kutereezaamu katono sinnayogera ku kintu ky'amawanga mu byobufumbo wabula statement gye mbadde mpa y'omu ku bu audio obwaliikinze otegedde so saagala bintu byagamba nti njogedde ku mawanga omukyalo ono yakoze bye yakoze ne munne naye nze njagala kuddayo nga mpa abantu bano advice bw'oba omanyi nti oli mu kikolwa ekitali kituufu playing kaadi zo mu mbeera entuufu omusajja yabadde ayenda ku mukazi omufumbo naye nga yeeyisanga omukyalo uwe gwe yawasa ki empeta
ontegedde anti wuliriza ng'amutwala najja ate namudropinga ng'alinga amudropinga ki mu makaage. Ekyokubiri omukyala wuliriza omukyala n'abakyala bano nabo bakola ensobi y'amaanyi. Okimanyi oli mukyala mufumbo naye ate byokola biringa ebitalaga nti oli muki mufumbo. So abantu bonna balina okubehavinga mu mbeera mwe bagwa. Bw'obanga oli mufumbo behavinga mu mbeera ey'obufumbo nakusanza amanye nti nina omuntu muki mufumbo. Alright, njagala tugende ku mboozi endala baganda bange. Speaker nawulidde nti 1.7 billion agenda afuna obujjanjabi mu America ku mulundi gulitwa airline Uganda Air. Speaker kakati kyemmanyi oba kyendowooza ebintu bya wano e Uganda bitabuse era waliwo yali Faruku oyo lwinaga nti buli muntu nga wakitiibwa kasitaafa oba n'alwala essente z'omuwi w'omusolo zirina kgenda bwe zityo ne batwala ne badiibuuda. Ekintu ekyo nno si kituufu kuba Faruku sijja kukkiriza wuliriza saagala muntu nga Faruku njagala kidde ku record saagala muntu nga awa endowooza ye asooka ayonoone erinnya ly'omulala era kyekijja tuwuliriza this is a new discussion wuliriza eno new discussion saagala muntu it was yali gundi point ndala nnyo otegedde njagala gene straight ku nsonga saagala omusajja oyo atera okulaga nedda yenyini atera okulaga ebyafaayo yatera okulaga ebyafaayo nti gundi yagamba era batera okikozesa neze kyembadde ngezaako okugamba nti ne mu parliament omwezi oguwedde oba guno gwennyini kibaddewo ne basaasanya ssente ez'omuwi w'omusolo omuntu olwedde amaze okufa ne basaasanya ssente ekintu ekitakola ki ekitali kituufu. Speaker oyo yennyini nga bakamulayiza nze nzijukira yatambula n'alinnya ennyonyi n'agenda era okumujjanjaba yamala omwezi nga mulamba nga takola ki nga taliiwo era nga takubira olwamala okulayira bw'ati n'atambula n'agenda era palamenti yasooka teyagikubiriza nga mulwadde era yalinnya bulinnya nnyonyi zino eza bulijjo n'atambula n'akola ki n'agenda era yamalayo ebbanga naye ssente z'omuwi w'omusolo tezafumuka bwe zito nga kati bwe zikola ki bwe zigenze kuba kati n'ennyonyi eri emulinze gujja kufuuka omuze olwoba tulina abantu abalowooza nti omukungu bw'agenda alina kubeera bw'atyo kati nawulidde nti yagendeddeko n'abantu 10 abagenda omulabirira ezo zonna ssente za muwi wa musolo kola ki ate abantu bonna njagala babuulire bakkiririze mu Katonda Allah ono eyatonda abantu bonna n'abateeka ku nsi oba oli mu Katuliki oba oli mu kyeddiini gy'okkirizaamu sooka okkirize nti Katonda akola ki gyali ne bw'oteekawo biliyoni sente nga Allah yagambye nti obulamu bwo bukomaawo era bugenda kukola ki kukoma. Kati ennyonyi eyo sisuubira nti yo yabadde erina okutambula ng'esinga endala zonna nti olugendo batambulira essaawa 3 yo yayanguye nnyo era nayo yatambudde ng'endala bwe zikola ki bwe zitambula yandibadde agenda mu nnyonyi erina okgenda nga si yakubanga ekyasinza oleeta obuzibu nnyonyi eyo essente ze bagitaddemu kyokka okugenda nti emulinze erisebo erinze olanya kakati gwe erinze bali kusendeza omuwi w'omusolo bayonoona enkola eyo bweneegenda emeruka abantu ne bajja ne bagiwagira kijja kuba kibi nnyo kubanga ojja kuwulira mpuuga bw'anaalwala ojja alaba nga ssente z'omuwi w'omusolo zigenda mu bintu ebitakola ki ebitalimu ate oba tisi yandigeze nemusuulayo nedda ne bagamba bagibala buli lunaku lweriyo ensonga eyo mbi nnyo. Alright, Duncan akawumbi kamu mu miliyoni 7 mpozi weni alemu abasajja abo ne likoda kati bw'obagatta ssente zigenda obbasaasaanyizwako tezisobola okuzimba eddwaliro luva okwaya buli kimu ekiri era baganda baffe ife Uganda tukyakaaba naddala omuwi w'omusolo kawa amafuta okuva egaalinya tegakkanga bali kuffe bakama naye ssente ze batukama tetulina kyetuziganyirwamu kubanze olanya okuva wano n'agenda ebweru sirina kyenkifunamu kubanze ate bwe ndwala ngenda wali Mulago oba Mmengo ompulira naye nga bo bennyini abanditeesezza ku abantu tudde mu parliament ne bateesa ne bagala tukole eddwaliro erina bino na bino ne bino ne bino okitegeera tebasobodde kiteesa olw'okuba bo baana ba munju bwe banaalwala nga ennyonyi zaffe ne ssente z'omuwi w'omusolo nga bazikwata nga bagenda ebweru kino kibe kyakuyiga nti Katonda talya mandaazi oluusi ebiseera ebisingayo ekintu nga kigezeso kubalaga ompulira muganda wange
sawa zino bote batulanko wansi government naye kituufu ebyuma byetulina mu ddwaliro tebimala oganda waga nti ekyuma ky'omutima tulina kimu olira ne waga nti kati ate ekyuma kyekino nakino tetukiyina okitegeera naye nga ate omuntu omubaka bw'alwala sente empitirivu ze bamutwalirako zimala oggula ekyuma ekyo nti tebigenda kumakoyo si yakomye okulwala bagenda kulwala lwa nsonga n'emyaka gyabwe gyegyo myaka gya kutambulira mu bulwadde ompulira wabula balina okukola enteekateeka naddala mu abakyali mu parliament mutuule wansi mumanye kiki kye tunona ebweru ekyali mu Uganda muteese fena munaatuwa omusolo nga mungi naye nga tumanyi nti omusolo ogwo mugutuwa gwaliwo kye mugenda okukola naye ekibi kya Uganda emisolo mugitujjako buli kimu ne mukitwala temulina kye mukola naye kati saawa zino kakiwawo ekyokulabirako naye munaagenda ebweru ne bateeka mu byuma nga amala bafumita mu ttaka amazima Katonda abakkiriza naye mukole enteekateeka nga ziyamba nze n'omwana wange n'owamawa n'owagundi oba temukola nteekateeka ziyamba mu mwekka ekyennaku ekisinga olunakuwaza sipiika oyo yakubiriza olukiiko ng'akyali deputy olwayisa obuwumbi 1,000 ebyo okuzimba eddwaliro e Lubowa essente zonna ne bazibba ne bazirya obuwumbi 300 1,200 ebyo kye nasinga okwewuunya nga bbulooka yakulembera omulimu ogwo yatwalako obuwumbi 110 sente zonna ne bazikola ki ne bazibba omusajja oyo omugweyogerako kati eyakutte essente z'omuwi w'omusolo n'agenda wa era oyo omu mukumulonda ku basipiika yoyo yasuza pulezidenti ng'akubira buli muntu essimu n'agamba nasuza ekiro wonna nga mbakubira masimu Faluku buli muntu agenda mu kifo omusingi ko bazimbira gavumenti eno anoonya wabbira atekawo obujogoli bwonna obwengeri olanye yamala emyezi egyo ng'alondeddwa nga baga nti ali bungereza jjanjabwa omanyi sente ze yakozesaawo kati tambuddemu ziri zikendedde bataddewo akalala kati agenza Amerika bwe babadde ku ddwaliro gye bamutadde abantu beekalakasizza teri kyannumye nga kulaba MP bakyoli nga sente z'abantu zigenda mu bulumi obutagambika abantu bali mu malwaliro tebalina wadde wadde akadagala Panado nga tebabifuna naye nkubuulire teri kyannumye nga MP bakyoli abali mu matiribona okugamba nti abeekalakasiza eri Amerika nupu ye yabatumye bannayuganda abali eri kyogamba nupu wetabawo tebategeerera ddala tebalaba beekalakasiza ku ddwaliro nga bagamba mukulu mwagamba Uganda eri safe lwaki tebakujjanjabidde bwamwe ate okukola ki okujja eno embeera yonna tuyina okusooka okuddayo ku drawing board okutuula tusooke twebuuze ddala gavumenti eno ekyalumirwa omuntu wa bulijjo oba ayina akakundi kaabwe yo ke yalondamu abantu beeyita abantu nga babo bokka beefaako Faruku gwe kikyolaba kale omanyi Faruku obulwadde n'okufa ndowooza bintu bikulu nnyo mu bulamu bw'abantu era kyalibadde nti omuntu bw'aba afunye obulwadde oba omuntu ng'afunye okunyigiriza mu mbeera nga olanya gy'alimu yalibadde afuna obujjanja obusinga okuba obw'amaanyi naye era kiddayo ku nsonga ezimu baganda bange ze boogedde Uganda Airlines bwe beeyimuka ng'egenda ewantu wonna sente zeekuŋŋaanya zibanga $50,000 ejja dola $5,000 bwe beeyina flight ennene ng'eya mu Amerika naye babasaliddeko ne babasaba $50,000 ejja dola so approximately 1.7 billion Ugandan shillings naye ekintu ekyo kyalibadde kibi singa embeera ebadde ejja ku bannayuganda bonna otegedde nti waliwo omunnayuganda ayinza okuba yeetaaga obuyambi ne bajja mu parliament ne bagamba munnange waliwo noona afa yeetaaga obuyambi ne bagamba naye tumuteke kunyonyagere muki mu Amerika naye afuna obujjanjabi naye kuno obuvunaanyizibwa n'okufaayo kw'abantu balondemu kusekiwalinga ficha bannayuganda ate bajesekiwalingira bokka otegedde akakundi k'abantu abatono kiwalingira future n'abantu baabwe abatono otegedde so bannaffe tubagamba tetwalibadde na buzibu naye naffe ku ground tufa bwebanga omuntu $50,000 ejja dola Faruku Sakozi ne bagikuwa olwaleero obulamu bwo busobola okukyuka forever ne family yo n'abantu bo otegedde omuyeka otegedde layini yo neetereera sente zisobola okujja mu malwaliro ne batuwa obujjanjabi otegedde so tujja kubeera mu mbeera eno bweti
kati bwe tufuna tugeze njagala kutegeza faro ne tufuna abali kuba kati kino kizeewo olanya kuba kati gwe tulaba bangi sakozi abafunye obujjanjabi bwefaana ng'obwono nga tebabaleta na mawulire otegedde so kitegeeza sente nyingi ze tutwala e Bulaaya oba ebweru okunoonya treatment nga zaali badde zidda malwali bannansi ne baganyulwa so bannaffe tubagamba obujjanjabi nga bwe mubulya mumwetaaga owulira bannansi bonna bakola ki babwetaaga era tubasaba temwerowoozaako nnyo mwekka ezo facilities ze mulaba ze mwagala nga bwagenda e Bungereza nosaba facilities ennungi ng'abantu bazeegomba naffe tuzeetaaga wano muzeete muzizimbe wano bamanye nti olanya alwadde mu mutwale wali bamujjanjabi na Uganda omulala asembayo wansi kuba ffena tuwa omusolo njagala tugende ku nsonga endala kyembuzayo ndo kyekisembayo olanya nga tanajja mu palamenti era bwe yalwala nga yagendanga mu Amerika oba malala si malala sebo level zikyuka ono sipiika wa ggwanga kati ob'Obungereza walala yo bamujjanjabirawa ali bakola entega weri so njagala tugende ku kirala Museveni agambye mawulire ga leero n'agamba nti nupu ne FDC oba tusooke Munyagwa ne Mpuuga Mpuuga afaaki ne Munyagwa gwe owe FDC kakati Mpuuga nabagamba Mpuuga oyo yakajja nembagamba Mpuuga ekizibu kyalina ali arrogant buli kintu kyonna ali arrogant nnyo ne bw'aba ayogera kati Mpuuga kubanga nze nalabye olutalo lwabwe nalufolowinze bulungi nnyo naddala page ku page nga bwe lwatambudde ti Mpuuga yatuuse ekiseera n'agamba ti oyo Munyagwa kireese talina mulimu kati Mpuuga no ng'oli mukulembeze aliwo oludda oluvuganya nga gwe olina obbagatta ate tolina kuwanyisiganya na bigambo naki na Mpuuga ate Mpuuga n'avaayo n'agamba nti Munyagwa ekimutawaanya bamuggyako omulimu era awo n'atukakasa nti bali ku mulimu tebali ku mbeera y'abaki y'Abannayuganda yakubateeseza nakubatuusa ku nsi enteeketeeke era ekyo mu kuba nti babadde mu lutalo yasimatuse ebigambo olumu ebitali biki birungi Mpuuga kubanga Mpuuga yagambye ne Munyagwa naye yayogedde bubi kuba Munyagwa ate ye Munyagwa abatamumanyi Munyagwa ye bw'atyo bw'abeera Munyagwa yasooka okulomba yalomba yavaawo n'agamba agenda oba yasomera Museveni oyo yennyini edduwa erimu Kamulali ye yennyini n'avaawo n'awalirira Muwanga Kivumbi oyo nno battunka olutalo olwo yali oba ndowooza baalukanyiza kibuli eyo n'amala no omugenzi Buzaata yavumagana ne Munyagwa kati ye Munyagwa omanyi ye wantu wantalo naye ati nze kyennenya Mpuuga ng'omukulembeze Mpuuga musajja muteeketeeke ate musajja atambuddeko aweereza mu bifo ebyebbeeyi ebirungi abadde minisita Mengo katoyinza kuyomba atera Munyagwa kubanga bwola Munyagwa okimanyi mulungi takyali mpaka waki wa palamenti naye nebadda mukwerangira gwe ekikuluma bakuggyako omulimu biki enupu yakulyawo oyo Mpuuga tali mu mbeera ezo Mpuuga musajja muyivu Mpuuga musajja alina okumanya bw'alina otambula n'abantu bakolaki bakulembera kati bw'oyomba ne Munyagwa oba okoze kifu nnyo ate oludda oluvuganya lulina ebizibu bingi tebiseera ebisinga bo bennyini beekuba endobo ne batandika okwerangira era bw'ogenderera olwawo osanga wa movement alangira tibaalya ssente naye luno oludda oluvuganya lwe luvayo lugamba oyo naye agendayo ne guli namusanzeeyo mujja kubuzaabuza eggwanga abantu baleme okumanya kike muliko nga mwe bennyini muyombagana abantu baggwemu amaanyi kubanga Munyagwa wadde yava ekawempe nga takyaliyo naye ayita akyalina abawagizi kuba munnabyabufuzi alina abakola ki abamwagala so nze ndowooza nti abaludda oluvuganya gavumenti baleme kubeera ate baludda luvumaganya bo bennyini opposition Munyagwa kuba yatuuse n'okugamba oli nti simanyi bamasasi muloogi kati obirabe bw'osanga embwa ng'erumye omuntu tekikola mawulire naye bw'osanga omuntu ng'alumye embwa kikola amawulire kati Munyagwa takyakola mawulire mbu yavumye omuntu
Ochagera era buli ne bobera ku TV bot Munyagwa natavuma muntu buli bobera ku TV bot ogamba Munyagwa wuyo banna ngenda kuseka kuba aina ebintu bino wamanga alinga comedian ekisoka yavaako ompulira ekyokulala yete yefiira ekijize ekikola ki taswala eki olata yaswalinga mubaka yebuzaako oyo kati nze nja kwewunya nnyo mukulu Mpuuga ku kitibwa kyalina ssaawa zino okubanga yakulira oludda oluvuganya oli bwakusanga ng'owanyisiganya ebigambo Faluku gwe ne bakusanga owanyisiganya ebigambo n'omulalu kitegeeza nawe ofuuse mulalu ompulira so mukulu Mpuuga olw'ekitiibwa kye n'amaanyi g'alina bino ebintu abadde alina bikwata mu ngeri yasajja kikulu naye mudda amawulire ng'onaawanyisiganya naye n'ovuma kitegeeza ate Mpuuga kitegeeza kati alina ozeewo mu levo yaani ya Munyagwa g'olangira atakyalina onfuna kyengamba naye omuntu yenna yabugumizibwako alina amagezi agategeera yanditegedde ng'omukulembeze atwala banne bonna mu paliamenti yanditegedde naga nti kati omuntu gwendiko yayombako nani yavuma gundi ye tatu yakuwemula ompulira n'ogamba naye kati nze ku lw'ekitibwa kyenna nkoze ntya munene asirise teyejjusa era singa asirise sere tumwogerako era Munyagwa yakulira kawe empaawo naye kati Munyagwa agenda kuba era Munyagwa okugyamu essaati n'atambula n'akutambula talina na buzibu bwonna Munyagwa mu mbeera gyakola kati Mpuuga gwabisanya naye Mpuuga tasobola kumalako na Munyagwa nga bawanyisaganya na bigambo Mpuuga tasobola kweyambula naye Munyagwa akola firimu zonna ez'ekisiru kati saawa zino Mpuuga atabazeeyo ku kyeki Munyagwa kyekimusinga omuluma anti obukadde magezi nga ne mu buto era wali ogayina kakati Munyagwa ono muneeta sose kwereegana Mpuuga lwakuba abantu batunulira Mpuuga olumu ne baagala omusalira omusango mulagwe anti basheebe betubadde no wali mu Uganda abamanyi betubadde tusinziirako mukuba yeshe Muzaata Muzaata Allah amusaasire ebyamusobako omusajja oyo yeereegana Shenu Muzaata emirundi n'emirundi naye lwakuba yali musajja atanyigirwa mu nnoga yamala n'amukakkanya okiwulira kati ye mulagwe nawe kiraba ebimuluma biringa bibiri lwakuba amazima gakaabwa Munyagwa bamuggyako omulimu ekyo kyekisooka okubeera memba wa palamenti muva mu kuyita ebbalibbali omuntu Ebipya bafunye n'omulimu ogusasula ekitagambika bagumuggyako ekyo kimu ekyokubiri ye yennyini ali biased n'ennuupu kyekimuluma anti Munyagwa agatta ebintu bibiri FDC ate ne mu palamenti yakola ki obusungu bwabalinawo bwobugattagatta kati ate yenga naye omuntu ye ng'omuntu kati obusungu n'abutabika mu busiru bwe omusajja mugwagwa nedda sikulimba tematema byazakola kakati bwabitabikamu ebyo kati olwaleero bagitandika ne bagibatwalako oba FDC yali tesuubira muyaga weevu nakyo kikulu era kyova olaba bw'osanga FDC omutuufu asooka n'avuma Nuupu bw'omugamba nti tukole tutya kuba naffe tubaddewo emyaka 20 nga tulaba FDC ekola ki nga ekikuba naye nga oli agala agamba nti oyo Museveni tagibwako bw'atyo nti gwe wamuggyako otya tebatuwa solution kakati mu byonna nze kyenjagala okuwabula ku muganda wange Mpuuga omusajja oyo y'omu ku bantu nze benneegomba amagezi n'enkwata y'ebintu olumu naye olumu omuntu nga mugwagwa asobola okukulabisa nti olumu naawe oli ki kuba tuyina abantu abavumi bamanyiddwa ku lisiti kwali Munyagwa yeye waliwo noono balabawezi ba pulezidenti ababiri babamubabulanga ki bawemudde ensi yonna ne yasaamirira so kangende Faruku kiki ekiruma Munyagwa Munyagwa omanyi nga bwolaba bw'omuzza n'enseka nga bw'ogira bw'enseka Munyagwa nti omuntu yenna nga atwala ensonga serious Munyagwa toli mutwalako kuba serious njagala kusonga kusalutinga omwami gwe bayita Ssemujju Nganda
anti Faruku buli kibiina ekyobufuzi ekijja mubeeramu be bayita abalebeesi mubeeramu n'abantu abe bayita ab'ensonga era ababa ku mulamwa nga balina ensonga lwaki ekintu kyatandikawo se mu bantu omwe muli musajja Ssemujju Nganda n'abantu abalala abatonotono ontegedde so bano muganda wange bano ono gundi ani Munyagwa be bajja nga banoonya omugati balina ebeenoonyeza naye ng'ebigenderwa byabwe tebyali bya change oba kibayita fundamental change entuufu eyali yeetaagibwa mu FDC otegedde kakati be bantu abali batasuubira ku FDC yavuga opposition emyaka 20 otegedde era nga tebasuubira lunaku na lumu nti embeera esobola okujja FDC nebanga sigediringa opposition era Munyagwa y'omu ku abo abantu abalina ekirowoozo ekyo nga tebakisuubira so Nupu yajja ne taking over nga tebanaana kugenda mu kulonda Bamunyaga bayogeranga bagamba Bakyagulanya tebalina kibatugamba era tebalina kibasobola kugamba nsi nga tebasuubira nti Nupu esobola taking over anti ng'ekigambo kyagamba affe twali tukole eno nga bo bali mu njaga kyayogera otegedde muganda wange naye nga tamanyi nti obukulembeze bwonna bubaamu n'ebintu ebi bibiri abantu n'okusalawo kwa Katonda otegedde era abantu bekampi bagamba mukulu obadde w'amaanyi nnyo oyogedde ebikankana ensi n'ekutendereza n'olumba b'amashengi n'abantu abavunaanyizibwa naye katukugjeeyo tutaddeyo ono kati ekyo yali disappointed nnyo owulira ne bamukuba mu parliament na kati Munyagwa yafuuka biased muganda kigambo kye nga kyayogedde yafuuka biased n'alimu okulowooza nti ebyobufuzi ate we biri kati byava mu mbeera gyakola ki gyabisuubiramu kati asalawo kwataakinga bantu kinnoomu Kyagulanyi yasirika n'abaleka otegedde kane basala batumba olukulembeze bw'ekibiina one by one avaayo najja eriiso gwe bakola ki bwe bataakinga naye yataakinga rongo batoni yanyiga PSF otegedde Mpuuga is a diplomat era Mpuuga amanyi engeri gya handlinga mu issues mu public n'omuntu nga kinnoomu era amanyi byaddamu bw'ojjanga oli gundi nga bwagambye Duncan nga bwagambye nti wojjanga oli ki amuyise akise rude whatever engeri gy'akyogedde arrogant bw'ojjanga oli arrogant eri Empuuga naye behaving arrogant kuba yakisinga azanya kadi bw'ojjanga oli arrogant naye akwataakinga mu mbeera arrogant kubanga yakisinga bw'ojjanga oli diplomat naye akwataaki ajja mu mbeera diplomat so kakati muganda wange ani ono wekawempoyo Munyagwa nze mbadde muga bw'aba akyayina interest mu byobufuzi abihivinge ng'omuntu omukulu otegedde yeeyise mu mbeera y'ekintu ekikulu era addeyo ku mulamwa bw'abanga agamba change addeyo ku mulamwa nga banne bassemugiwala bakola ki bwe bakola bakyali mu bibiina byabwe aleme kulaga nti yali afa bwe babumuggyako uliriza bassemugiwu bakyali mu bibiina byabwe ne bakyapulayinga kaadi zaabwe mu mbeera entuufu so Munyagwa nakyalina okukola aleme kudyobola bantu nakubamalamu kitiibwa leero President Museveni naye bwaviirireyo n'agamba nti no FDC ne NUP sente za iPod tebazikombako kiri kitya mu aba FDC kakati okusogera ddala nze kyemmanyi omanyi nga tetunagenda ku ekyo njagala okutegeeza abantu abamu kati kufa wano ku pano taba era tetutegeera kyekimu ne mu NUP waliyo abantu abafaanana Munyagwa nga gye bali nga naye obwongo bwe bwagenda yeetika keesi ng'obulaba naye ebintu byakola byaki bya Munyagwa ebibiina bwe bityo bikola ki bwe bitambula buli kimu ngera naffe woolaba ku pano eno tetwenkanankana buli muntu aba n'endowooza ye n'endowooza ya Museveni ogamba nti aba NUP tebakomba ku ssente n'ofuna iPod omukago ogwo iPod kakati omukago ogwo Museveni simanyi lwaki yakyogedde kubanga saakinoonyerezaako nnyo naye nze kyemmanyi Museveni agamba NUP yagaana okwetaba mu ki mu iPod sente yagala zaki NUP yo yakyogererawo
from day one nga bakamala okulayira ne bagamba ffe tetugenda muki ne mpulidde otalekako ne FDC FDC yagaana FDC teriyo nayo yagambye teriyo so akati awo kubanga sente ezo bazibawa muddukanye ebibiina bisobole okutambula era mutuukirize polisi zaaki ezibaweesebwa sente ezo kati mugambe temuliiyo ate ofuna zaaki ekyo kituufu nnyo era nze Museveni ekyo nsobola okiwagira kubanga kubanga ezo zonna zetwogerako wadde ziveeri ne sente zakubuzaabuza ggwanga tebalina kye bagenda kukola oba bawadde sente bali mu opposition oba tebaliimu FDC eziridde ebbanga n'ebbanga naye era nayo tetuusizza kyeyina kukola ki kukola so nze ndowooza Museveni obaanaga nti sente nupu tezikwatako ono FDC kubanga baagaana okwetabamu kati weba ogaanye okwetabamu ate oba ofuna zaaki nze ndowooza awo sirabawo obuzibu Duncan babawe sente omusolo agambe sente sijja kiteesaako nnyo kuba ndaba nga nze kyesitegeera bulungi kuba olwedde yo nupu yagaana dda negamba sijja kukola ki bwaba bagambe nti buli agenda mu meeting bagambye buli agenda mu meeting yafuna allowance togenze mu meeting naye nti sente sizizo andi enkola ya Museveni bo bamuwadde ekyokwekwasa owulira kuba naye nsi ayagala ennyo bawa sente naye kati baba bagenda tebajja kugenda ekyageza bamenyi bali tebazaagala kuba ate bakimanyi bwe bagendayo balina okufunayo sente bwe batagendayo tebajja kufuna sente kaso kubanga obutagendayo bwabwe n'okugendayo era ndaba baafiiriddwa kubanga obutagendayo bwabwe n'okugendayo tewali mugaso ebbanga lyonna FDC lyebaddeeyo nga bataddewo iPod eyo kiki kyebakyusizza tewali kyebakyusiza mwagana okwetaba mu bintu ate mwagala majja musajja nagamba no FDC ne no point sente kati mwagala iPod sente mwagala zaaki iPod ye interparty organization for dialogue kakati interparty organization for dialogue twayina era mu ntandikwa yateekebwawo nga eyina emiramu emikulu 2018 gyeyina okutambulirako nga peaceful transition of power okukyusa obukulembeze ekyo kyekyali kikulembera okukyusa obukulembeze mu mirembe kakati peaceful transition of power olaba weeri kuva 2018 gwolaba esobola okubaawo bagiteekawo 2018 mu 2021 olaba yabaddewo wadde nti waliwo omwama gwonna oguliwo kati omuntu obeera nga gwe weebaze nti nze ntandikwa nze nkomerero kyensalawo kyekiba kino tekiba wadde mba okulekayo sente bw'aba yasazeewo nti bazikola ki kubanga sente ze batwala si za Museveni si yazigaba esente ziyina we ziva okutuuka mu bibiina okuddukanyizibwa ebibiina abantu batunulidde nuupu etwalako obuwumbi 5 omwaka naye tebategedde movement etwalako mmeka okitegeera kati babatunulya omanyi abasajja ba movement bano bawugula ne bakujja mu ntegeerayo ne bakusonseka mu katuli bo ne bayita mu kikubo kati bakunyigayo eri okiwulira kati batunulira obuwumbi obwo era ne bateeka okwo ebirowoozo bali baddaga atwala obuwumbi 5 omwaka nga batunulira ne balabira nti bo batwala 157 kuba nti bebalina egundi okitegeera kakati bo badidde ku 5 obukwabugaliza abaki abantu abasajja bano nze kyeŋŋamba olaba nuupu banaye Katonda ffe tulina omukisa ababaddewo ku mulembe guno nga nuupu eze anti nuupu yesinza okwoleka enkwe eziba mu bukulembeze alright Faru sebo nga tugenda maliriza kakati iPod sente sente mwagala zaaki ddala mba mwagana okwetaba mazima genki bagaita mazina ga nkigwe kakati Faruku mugana nambemu nga bwayogedde buli kintu kibaako ne foundation kwe kitandikira era iPod ekibiina kyateekebwawo kisobola okukwata ebibiina by'obufuzi byonna bisobola okuba nga bitambulira mu bwenkanya amazima na buli kimu ekisobola okutambuza ebibiina by'obufuzi nga bimativu mu ggwanga muno era ekibiina ekyo nga kikiyalingibwa ekibiina ekiva mu Netherlands
otegedde era ekibiina kyatandikawo mu 2010 era first meeting n'ekyalingibwa ekibiina ekyo kye bayita Nbs ekya Netherlands. Kakati Nuupu sigamba muntu kyagala kwetaba bwetabi mu kibiina kino, naye emiramu emitendere egyakitandikawo kyekireetera kubanga tekkiririza mu iPod. Ekisooka kowa zaakyo zala ekisooka human rights, eddembe ly'obuntu otegedde lirina okuba nga liweebwa ekitiibwa otegedde okukyusa obukulembeze mu ddembe oba peaceful transition of power okuva mu bukulembeze obumu okudda mu bulala kowa factors z'ekyo ekintu. Kakati bw'otunuulira ebiseera bagambiddemu Nuupu okwegatta ku kibiina kya iPod byebiseera bwe tubadde twakava mu kalulu ke bayita ddekabusa, abantu abangi nga kibiina kya Nuupu baafa nga bamu bakyali mu makomera bavundira omwo. Gwe nokeera ku makya n'ogamba ekibiina nti Nuupu bannanga tubasanyukidde nnyo bannange tubakutte bulungi mujje mujoyininga ekibiina kino, naye nga kowa factors z'ekintu kino iPod tezikola tezifunctioning. So Nuupu ne FDC ebibiina ebikyasitaninze ku opposition biba bya bulyazaamanya biba biridde mbannansi olukwe okwegatta kwa iPod nga kowa factors z'ekintu ekyatandikibwawo teziteddwamu kitiibwa okuva ku lunaku olwasooka otegedde. So ffe bannaffe tubagamba muganda Nambe mwayina ekigambo kyayogedde ekibiina iPod ekisooka bannaffe tebali nti babala nnyo obwenkanya mu multi parties zino. Ekisooka factor yabwe esooka baagala kuwugulaza bannayuganda nti bantukolagana nabo mu mbeera yonna era olaba twabadde ffena twala President Museveni wali ng'ayimiridde Kyagulanyi ng'ayimiridde ne Mao ng'ayimiridde ne Besigye otegedde era propaganda wa bannaffe gwe basinga okutambuza mu ggwanga nti bantukolagana nabo era Nuupu ye negamba tujja kujjamu kubanga ko factors z'ekino ekintu kyagaana okukola ki okutambula. Ekyokubiri kino ekibiina kiteekebwamu ssente ebitongole n'amawanga agali ebweru bisobole okuyimiriza ebibiina by'obufuzi bisobole okutambula obulungi nga bikola emirimu gyayo kubanga Faruku ebibiina by'obufuzi birina emirimu gye bikola emirambika obulungi otegedde structures n'ebirala. Kakati ekibiina ekisingamu ababaka abangi kyekya NRM era function yakyo enkulu kitega ssente zino kubanga zijja nnyingi asinga ababaka yasinga ne ssente nnyingi otegedde. Kati bino ebibiina ebirala by'obufuzi bisigala bifuna busammambiro kati Nuupu wetafuna ssente zino ziddawa uliriza Nuupu nga leading opposition kigikakatikako kubanga efuna ssente ne bwe bateriimu era yaddembe okugamba nti ssente sizaagala era kigikakatikako ekibiina bwe kiribanga ekikulembera opposition mu ggwanga tekiriimu ssente zaddembe okuddayo nga ne NRM tezifunyeeko yadde ontegedde. Kati kitambula kiti kitambula kiti omanyi iPod eno duli yali nteeseganya ya bibiina birabe engeri gye biddukanyamu eggwanga n'engeri gye bikwatamu abantu mu mirembe okulagira ddala nti kati ate yafuuse ya movement era yegiyinamu ne interest ennene kyovola ne Museveni yanyize nga bano tebakoze eki tebazze bwebataze nti yagambye abo sirabanga bakoze eki nga bafunye kitegeeza interest ennene mu kusinkana yabadde mu ye nga yayagala bajje so si bali ba mukago abagala kubanga yalina ki njagala tugende kati kambuza bamutagendayo sente tezigenda njagala tugende ku kirala ssente bagamba ne ssente Auditor General yagambye yakoze report n'agamba nti ne ssente z'abavubuka obumbi 17 n'ez'abakazi bayita Women Entrepreneurship Fund biliyoni 17 zibadde aide emyaka 5 tebazijjayo. Yakale Faruku ekizibu ekisinga okubeera mu Uganda kiri ekizibu kimu nti bannayuganda tetumanyi kubanga buli kintu ekijja wano e Uganda ne bagamba akireese emiyoga simanyi balese palishimodo onye okwebuuza omuntu nawuyabuzi palishimodo naye nga yenyita tamanyi palishimodo kyeki batandika batozi era kati kankubulira amazima abavubuka beye engulu eyo gy'owiramu akyoli mwawa bafuna ssente z'abavubuka mwattu omanyi lwaki bazifuna yes omanyi lwaki batwala obudde
okutegeera nti essente z'abavubuka kati wano tulina abavubuka ng'oli yasoma naye ng'okusoma kwe kwennyininyini akwogera bwogezi takukozesezza. Waliwo abavubuka abali mu Uganda muno nga bo bamanyina essente z'abavubuka balina zifuna batya. Ti gavumenti yennyininyini tefaayo kusomesa bavubuka. Essente z'abavubuka zibayamba ki? Omuvubuka bw'ozino nayo ozizzaayo otya? Tebiriiwo. Wano tebiriiwo. Ali n'abavubuka ba wano bennyini ne babeera nga nabo bennyininyini tebasobola kufolowinga kugamba nti essente z'abavubuka bwe zijja nkola nti okukola ki? Kati gavumenti ndowooza Duncan I mean Faruka tonagenda wa Duncan gavumenti yandibadde eteekawo enkola ey'okusomesa abavubuka essente zaabwe bazikozesezza batya era waaki tebazinonayo kati olwo lwakyayogera bwogezi ti essente temuzinonayo nga tebafaayo okusomesa abavubuka essente mulina zifuna batya ogwo musango nze ŋŋawo gwa gavumenti. Auditor General akola atya ssente zammwe ziri mu banka ziri eyo emyaka 5 zitubidde. Neewuunyiza mbu ninaana nnyo omuntu atategeera n'olwaliro nkitegedde ali mawa naye tategeera. Omanyi nti mawa olimi abantu nti abantu b'engulu bafuna ssente nga bazijjawo bazifuna ngenda kugamba ekintu omanyi abantu bano nga yetonde kusobola kwetonda kukyemanyi. Faluka omusajja agambye emyaka emeka yandigambye ab'engulu banona essente naye abawano emyaka 5 mukola ki? Faluka ssente ezo oziraba abasajja bennyini abazituwa bazaagala abasajja abazituwa bazaagala anti Faluka osobola okugobako ssente ezo nekikutwalira emyezi 6 ku 5 ng'ogoba ssente ate ogenda okumaliza emyezi nga bakuwa miliyoni etya ompulira kyokka ne miliyoni eyo ng'eriko oli agamba ate munnaye kiwa tukoze tutya okitege kyengamba naye ng'olina ogizzaayo so nti omusajja nga bw'akedde ku makya n'agamba nti ssente ziri ku akawunti era kira ku makya mutondeyo emisomo Makindye muggyemu mugende nti abantu b'e Makindye okufuna ssente ABC tuyagaffe gye twali tuyita ozifuna byali birala naye nga tuyinza ogifuna mu ngeri eki ennyangu naye nga badda ku TV no kati omuntu bamulabye olupapula balulabye ng'agamba ssente mwezi gye ziri emyaka 5 abantu tobagambye bazinone batya kati bagenda zinona batya ab'engulu ono balumiriza bazinona bazifuna omanyi kati ono ayogedde ensonga ndaba tagikusiza gye mbadde nsiga okwagala nti agambe ssente ezo zigoba n'ozifuna bakutambuza ne bakutambuza kakati n'osigala nga tokoze eki kati ekisingira ddala wano era kyekyo bwe bulwadde obuliwo ti omuntu bw'agoba ku kintu nga takifuna ng'alaba mulimu enkola yakwetooloola aba tayagala kola ki aba tayagala bimanya nga ye akola ki akivaako naye waliyo abantu abalimiraze nkugambye waliwo abavubuka bemmanyi n'omu yagula pikipiki ng'aziguze ku ssente z'abavubuka era n'atandika okukola ki ogivuga otambudde omwezi ogusooka otambudde ogwokubiri n'ogwokusatu obala bagenda kuwa miliyoni etya oba kale 2 mu myezi 5 nga mbeera Makindye ssente zo nzigobako nga mbeera kati kangereze buloba ssente nazigoberako Makindye golooza bigenda ku mbanko za ssente mmeka okumala emyezi 6 tosobola kubeera webuloba aliwulira kyenkugamba nti ne bwe mba nva wali Nateete nga nzona Lubaga okitegeera buli lunaku mba nkozesa transport wameka ko bagamba nti gende wagundi omala ogende wagundi ate kati wano ogenda kutulindamu ate wano okitegeera ng'ogoba miliyoni meka kyokka ogenda omaliza nko enyini wakasa mitwalo nga 8 onfuna naye ate zoona no ino zizzaayo kati bano abasajja nekwasa gye beekwasa baagala kuleka gavumenti ssente abantu tebazinona kumbi nabo bennyini abantu bo bennyini bebalemesa abantu ozifuna kuba ssente njagala ntuma nze oba onamba Faruku njagamba leeta ebbaluwa ya chairman oleete endangamuntu oleete kino ojje mu ofiisi nzije mu ofiisi ongambe ti munnaku bwezi ti tugenda kukola bwetyo oba kino kyekibula ku mpapula zo oba nkubuulire kino Sitesa ansonyiwa omwogerako ne kamwogere bajja ne batukuŋŋaanyako endagamuntu ne bakola ki ku ssente z'emiyoga ku ssente z'emiyoga abantu ne bakola ebibiina naye ne bebalondanga ba chairman tibaliidinga ebibiina ebyo bwe baalaba kuba buli kibiina kyabanga n'abantu 10 bwe baalaba nga biruddewo bo bakola ki babivaamu Sitesa n'asigala ng'atambuza empapula ezo era bagamba ssente yazijjayo n'azibba bagamba yakola ki
yazijjayo naye nga yakuŋŋaanye n'afuna ne woofiisi awo kalenda endagamuntu z'abantu n'azikuŋŋaanya kati olaba ndowooza obujulizi naye bwe yazijjayo olaba omusajja oyo pasita twakuŋŋaanya emikono nitugimuwa owulira egy'emyoga omusajja n'atambula mpaka bwe yakola ki bwe yabivaako ne batuka namugamba tebaliyo gwe baawa andi kati bonadda mu bintu bya gavumenti balina gwe baawa ojja kwesanga nga mu bantu 10 ababo temuli yafuna naye obuzibu buli ludda wa gavumenti egamba odita gye nagamba sente zammwe mwagamba mbadde nsaba nga bwemugambye nti namba emu era ng'abantu bwe bakimanyi ye mawe agenda fukamira yetondera abantu abagambe mu nsenyu embadde nnimba mu nsonga eyo tewali bazijjayo wetonde soka wetonde nga tetusobola kwetonda babanji bangi bazifuna era nali mbalabyeko ez'omuyoga wano tetwazifuna ne waliwo abantu abafunye sente z'emiyoga bw'aba aganye awo erinnya olitegedde weriggwayo abamawaggali kakati oyo mawa Faluku tosobola kugamba nti oyo muyimbi asinga okuyimba mu Uganda ne bakubuuza abeera wanoga nti abeera Ggulu oba abeera Kasese oba Kabaale alina kubanga abeera wano mu kibuga Kampala abantu abagezi bonna basooka okugoba ku ssente ezo bali wano ati nze nkubuulira sagala mwefumbe abantu abasinga obugezi buli mugezi mu kumanya ku ssente ezo bali wano kakati abawano we balemwa wuliddeko obutuko bukonye nti ate baleeta ebijanjalo bye binajja nti kati muteekako ebijanjalo bigenda ng'okunasa zimulemye kakati Faluku abasajja abateekawo sente ziri abasajja babba gavumenti wano bakola bwe bati kanti banyonyola olwaleero bateekayo ebintu ntuwe ebito ne bayisa sente mu palamenti kuba palamenti yennyini yeziyisa ku bajeti y'eggwanga ezimu zigira mu supplementary budget enyongereza naye bwe bamala biyisa ebintu ebyo ne babiteekawo baddira obutitimbe bw'essente ne babuteeka mu bintu ebyo ebitategeerekeka ne batavaayo wadde omuntu omu okusomesa abantu nti sente ziriwa kati ne bateekawo sente zaabwe ez'okwebbirako nga bwe baagala okiwulira gwe ebbanga lyomaze walabeko omusomo mu makini nti abavuka abayise basomesa engeri gyemugenda ofunamu sente z'abavubuka kati abasomesa bo bali luddawo olwo ku TV kiri tulina programu ku TV basayininge nti NBS NTV UBC sita oba biki nti bagenda wala kirabeko omusomo gwabalagire ku mikutu gyaffe kakati kali just kabadde kapapula kali kabadde kapapula akawuddisa abantu n'okuwuddisa abazifulumya kubanga ennaku zino IGG akola mukko kakati mukola aho muli omungi kati omuliro omungi akapapula ako kaba kawuddisa IGG butanoonya okiwulira naye nga bali babbi banyaguluzi bali gavumenti eno nga tevuddeko teri kirungi kiriwo kakati Faruku okunasa alemeddwa sente owekabula maidazigo Kampala uliriza Faruku Kampala oba Central bagiyita entabwe ya buli kimu center of everything buli kimu kitandikira wano ne kiryoka kisaasaanira ekyalo otegedde kakati ebigambo bino njagala abantu bongera bitegeera bulungi sente njagala kusooka kugamba Auditor General yennyini Auditor General yagambe sente buli mwaka wabeerawo kibayita audit sente zibafulumiza balina zikolerera audit oba gye bayita embalirira oba ensaasaanya buli mwaka bwe guggwako nga bayisa embalirira endala batuula wansi ne bagamba nti twayisa obukadde 5 bwakozesebwa butya bwagenda wa baani ababuganyirwamu bwe buba tebukozeseddwa ne babukwata ne babuzzaayo mu Ministry of Finance kakati gwe gy'otya mu mawulire noteeka mu macho n'ogenda mu vision ogamba nti sente emyaka 5 ziri ku account wamma zikolako ki bane tatuli basiru bino bazze babikola njagala kuwa example recent twakaba mu covid nga bafulumiza sente za covid government parliament yere sente ne bagamba bagende bagule eddagala lya covid
era bajja mu parliament ne bababuuza mu committee zo ne bagamba mwaligula biliyoni ze twafulumye zigenda okugula eddaga mwaligwa nti batuwaliwe ogundi minister wa gundi wa health najja n'agamba tetunnagula ne sente ziri ku account medical store bagamba sente ku account zikola kochi bwe temwaligwa kyeziddayo mu minister of what finance kakati Faruku enkola y'abasajja bano eri bweti n'abakyala n'abakazi abali mu government eno bakola bwe bati buli mwaka wabeerayo sente ezijja ku mitendera egy'enjawulo mu ggwanga abakyala abalema abavubuka abakadde bonna abayimbi bannamakolero abasooka okwekulaakulanya bali mu gundi small scale n'endala kakati olw'okuba bannayuganda baakuumibwa okubanga mu butamanya owulira tewali bantu bateekawo misomo gisomesa bannayuganda nti sente ziri wano osobola okukola bwoti n'okola ki n'ozijjawo kino gye mitendera kubanga anti exposure yokka mu Uganda esobola okuleetera obuzibu n'ogenda mu eruzira n'omalayo emyaka 10 nga tewali akujulira kose okumanya obumanya bw'otaganjula ebintu omumanyi kakati wuliriza njagala kulaga Faruku wuliriza njagala kugamba bino facts twagala facts obuwumbi biliyoni 17 za grant 17 sente zisinga mu Uganda zolaba zigenda mu mirimu egyo gyolaba batuwampe their donations okuva mu mawanga gatukwatibwa ekisa otegedde kati government kweyongereza ezaayo ezimu ezitajja na kujja otegedde kati bannaffe kye bakola zino sente babeerawo ne zibeera ne bazitunuulira wuliriza nti bakola bati zibeerawo emyezi nga 6 nga tewali azigabye kati bamala olabbe bayina emirimu gyabwe gikola ki egitambula kati nga bagenda bazijjayo nga baseeka muki mu bizinesi zaabwe otegedde basooka bakuyita kulwaza mu Luganda basooka ne balwaza tewali wazinyegako nga bakibadde ne mu bayimbi nti a few individuals sagala boogerako manya naye ense bamanyi abamu bakwano bajingiwo oyo a few individuals babadde bagenda bajja sente z'abantu abo ne balwaza nga tewali azoogerako kati ne bajja ne bazikozesa obala basajja kuvuga amapiki ga bbeeyi piki bavuga zinenene emmotoka ennene bagaba basajja bakolawa otegedde so kati binjagala okugamba Faruku gavumenti bw'eba enaaza baziteeka mu bizinesi nga bamala bazikomya bazitwalira ddala kuba tewali azinyegako era kye bakola bwe bayita audit kati njagala kuwulya Faruku njagala ogenda onyereza sente ziba gye ziri zino zibagamba teziriyo wuliriza teziriyo tebazizza Faruku teziriyo bazikozesa kakati wuliriza leka mmalirizeeko wuliriza Faruku leka mmalirizeeko kakati nze gavumenti kyengisaba gavumenti yonna mu nsi yonna bw'eba eyagala okuzza emitima gy'abantu gavumenti ya President Museveni eri far away from reality ku ground erina okuteekawo abantu abasobola okukola emirimu ne gavumenti ku ground nesomesa abantu mu securing n'emirimu egy'enjawulo otegedde netuuka ku ground nerema kubeera abasajja abali mu office abasujja amatayi babba bubbi nejja ku ground nesomesa abantu ne bawa ne ssente entandikwa abantu ne bakola ne bajja mu tukkirize tugaane bano buli kintu ekijjawulo okuba gavumenti bagikyawa ne bateeka omusomo wali abantu bajja kankuwa ekyokulabirindako mubadde mwogera nze obwongo bwange oba butunuulira ggwanga nga bayitambula mu Uganda oba ku opposition oba ku gavumenti ti abantu bawano olw'okuba bakyawa gavumenti ya Uganda ate ne gavumenti ya Uganda ebanga nsiruwe teeka wali omusomo nga gwakusomesa bavubuka etimbawo tenti nga za NRM okitegedde abantu ne batakola ki ne batagendayo era genda obuwulirize nze sitera kwogera bino musimanyi kiri ku likodi naye kankyogere genda obuwulirize abantu abasinze okuganyulwa mu gavumenti program bantu bebbali bantu bebbali bwonna ogenda abantu abafuna nti nze enkoko zino kubanga tubiraba ku TV nogaa nti zino enkoko gavumenti yakola ki yeyazimpa olaba kwegema bwegemi okwegemesa era wanayita emyaka ngegi ojalaba nga bookya eddagala eri abantu abakolaki abategema Uganda yawano naddala ono agenze n'ayogera ekintu ti esente zisooka wano bawano we wali abagezi era kyekizibu tetulina wano twefuula abagezi naye nga tuli baki basiru oyo mubuuze
ayogere nnyo yali agenzeko wali kugombolola ne yeebuuza gombolola ayita kompiti yali agenzeko okugombola ne yeebuuza essente z'abagundi z'abavubuka bazifunye batya kati waliwo tetuwulira parish model njala mbuye ku bantu bano abaliwo ani yagoberedde okumanya nti parish model eriwo eti tuwulira mpulire Kasolo yajjaawo parish model tetugima wuliriza Kasolo yajjaawo nga tukuŋŋaanira awo ffenna n'ayita Devicom n'amugamba n'emiyoga gino mwandigibaddemu lindako n'amugamba mwandibadde miyoga mino ne mukuŋŋaanya abantu ne muwaayo muki amannya ne tugiragiramu awo mawe bamutuma endagamuntu tagireeta gundi bamutuma nti ate nze ŋŋenze ku nasa ebyo byebibeera mu bantu ba wano ne tugaana okukola ki bw'ogenda ku zirediyo ono anampagira ayinza okubanga kubanga ye munnamawulire lediyo zeeyo ebweru yonna yonna z'owulira nze nywaki njogera ku ezo ebbali zibeera ku polisi za gavumenti kusomesa gavumenti abeeyo emirimu gyabwe gavumenti mukole kino mugende mukole kino era babifunyeemu. Muganda wange Mawachaka tabira Kampala yakyusa kati nga yadda lwabwe mu kyalo. Muganda wange pastor oyo mulaba tuddawo bafunanga emisomo buli wiiki nga mulina emisomo ku KCC emirundi egi teriyo bafuna ompa ekyo ngamba emirundi 3 nga buli wiiki mugenda ne musoma ne musiibawo ne mudda okumala emyezi nga giijo onfuna muganda wange naye ku bantu bonna ab'omuka area kano nga bookalaba bwe kati kuba twemanyi tewali yafuna ku ssente za myoga naye ng'abantu baleka emirimu gyabwe ne bagenda ne basoma ono kyagamba nti abantu tebasoma Faluku omuntu w'e Kampala wano w'omugamba nti waliwo ssente ne bwe ziba za NRM nga zisizeeko yero ayingira owulira naye ono simanyire era ebyo bigambo yabijjeewa owulira owulira ati bono kati nakunywa nekyanadi kyobadde onyonyola abantu kati ono mutwala munadisi ewaffe emitiyana muwabigalo abafuna munadisi bali abantu 6 abalina ente owulira bafuna nte naye nga atafuna ente yayina enkoko yayina embuzi muntu atya ekyalo eky'abantu abayitirivu ogenda okumanya nga bagamba oyo yatwala NRM okitegeera ate oli muwandiisi w'ekibiina ky'NRM ondeka kyankugamba kati mu bintu by'okusoma mu Uganda nga abantu banoonya ssente Faluku abaana badde wano nga banoonya ssente nga bagamba eggulu waliyo ssente naye nga ku makya 12 basanga bagenda ggulu nga bonna bagenda abantu gavumenti ya President Museveni yetawaddeyo budde nga ono bwagambye nti Museveni ali wala nnyo n'abantu bwe yalonda bano abantu badde nga ba advisor be aye nabo ne balinnya ne badda waggulu onfuna Museveni ne gavumenti ye beetaaga okudda wansi ne amanya omuntu wa wansi ebintu bye yeetaaga nina mukwano gwange akola ngatto ezo eza crafts nezino eza kozi azikola naye yafuna omukisa n'asinga banako President Museveni era n'amusuubiza n'amugamba ngenda kuzimbira factory era njagala mukulu Hillary Kisanja ne Lagadi bakulambule ompulira era ngenda kuwa obuwumbi 8 obutandikirwako n'akwata Lagadi ne Hillary Kisanja n'abagamba mugende mulambule oba abantu abatuufu gye bali omwana bakola ki bagamba omwana n'akwata Lagadi ne Hillary ne balambula akakolero buno obukolero bwabwe butono kamu ku kamu bagenda okumaliriza nga bawandiisa ekitabo nga balina ng'omuvubuka abantu bakulembera bali 10 2 era nga byaddala nakola ripooti negenda kati omwana oli teyaddamu kusinkana President Museveni ompulira agenda okulanga President Museveni bano batondayo ekintu kyabwe ekyokubbiramu President Museveni bakiteeka eri ewandegeya kati ko Museveni ajja okirambula aye bakubira ono muvubuka okitegeera bamugaa jangu omubeerewo era omukulu yatuuka bwati ku mulyango yabuuza Ashirafu aliwa okitegeera mu bigambo ebingi bamugamba togeza n'ogaana omukulembeze ekigambo n'eki ajja kubuulira tujja funa onaku tugendeyo togeza n'ogaana omukulembeze n'ekintu n'eki gujangu buzi mulambuzi ebiri wano ebyo tuli mubikolako era Ashirafu ne bamukwata ku mukono omukulembeze gwe yakwata ne ku mukono ne balambula amugaa guno omulimu gw'okola mulungi ompulira ng'alambula bali bye bakola ompulira ngamba era muzeyi n'amugamba nti kati okusinziira ku ssente ze n'agamba kati weetaaga endala nga obuwumbi nga 7 okitegeera kigazi kive wano kigende ebbalibbali wa Kampala nga zino engato ziyingira buyingizi muki
musite namugamba era nja kwetaaga tuddemu twogere ebintu bino nga kitegeeza nti kyamugamba ngenda kwongera mutegeeza yamuwa teyakwata onfuna era Bbazi Museveni yaddamu kulambuza kubuuza mwana oli linako nga tonnagenda kakati ono ayogedde ku Asirafu simanyi oba ku Asirafu gwayogedde naye gwe mmanyi Asirafu yafuna ssente z'abavubuka ali awo akola nga tolaba omwaswa zoni mange eyo gyakola ki yafuna ssente z'abavubuka taamu eri eyaggwa n'azifuna nga babawadde zakola ngato Asirafu n'agulako ne Markex n'avuga Markex era ne tumwogera account Asirafu abbe ssente zaki z'abavubuka Asirafu yali FDC obanga yoyo gwenjogerako Asirafu essente z'abavubuka yazigoba era n'akola ki n'azifuna n'azibba ku banne next time muganda nge Arafa nkwagala nnyo Babra nkwagala nnyo awo California Edith nkwagala nnyo mwenna abantu abe US abe UK abe mu Europe muganda wange na Bosa nkwagala nnyo awe Canada ne na Bosa Austria mwebale nnyo ko Joseph muganda nga ali Canada awo Joseph musajja wa kabi nnyo omwagala nnyo Joseph mukwano gwange mwagala nnyo ali awo Canada Joseph mwagala nnyo Joseph mwagala nnyo muganda wange ali awo Canada yogera ku Superedi Josephine Arafa naloga ngabira Arafa yasinga Arafa amankutumiddeko nnyo Arafa tuyanza nnyo mwebale da Richmond manager wangawo international mukyala kaye tukwagala nnyo mukyala kaye twebaza nnyo webale nnyo webalire ddala tenti yawedde Devicom abuze ne tenti bannanga alaba Devicom yonna nga yetisse tenti tokuba ne mubuuza nti ogitwala wa yesebo atagenda gitwala naye Devicom abika ali bize tenti tenti y'omusajja gye yatugulidde sebo tenti twajalabye tweyanza nnyo mwebale nnyo mwebadde tukwatagane next time